tugende tutemeteme tuddeyoko tuddawa njagala tudde ku tukomyewo na taate kunkwasaganya stage tugenda okudde kakati stage lwakubanga kati obuzibu King Saha n'abatesitesi ba King Saha bavudde mu kukolera abawagizi ba King Saha ate ne bakolera kumenyawo nekintu ekyo kiremedde anti kyenjala okugamba ffe betwali tugenda ekkololo tetwagenda nga tulina gwe twagala okumenyawo naye bwe twajja wano ku Sande ofuna bulungi wenyini wagamba show gitwala nawa Bungereza ekitegeeza naawe olina kugezaako okwagala okumenyawo anti kakati kyenkugamba kiri beekiti njagala tugende mpola mpola kubanga nekyabbato okujjako nga abawagizi ba King Saha bawandise ebbaluwa nga beetonda ebigambo bye bakozesezza nga batyoboola abawesitana nga bakozesaamu eggaali tetugenda linda katono kana katumbadde njakatereeza nga mukulu wange Mathias Walukaga yanfuna bubi nze ebbanga lyonna nze nteekateeka ebivulu nga mbiteekera mu Buganda ebivulu bya Ssaabasajja Kabaka mbitegese amasajja nze nagafuula Kigali nga ngagiwa Nkuluku nengateeka ennambolo ne baggalawo emiryango ekyo kyali kirowoozo kyange era empuuka zenze mbeeramu zonna muzirabe zibadde za njawulo ofuna bulungi nze sibeerangako tribal era tekibangawo sibeerangako tribalkireeta by the way ku Sande we wava wano nafuna amasimu mangi nga bagamba nti Abe yalazeeko kibayita tribalism yasosodde mawanga because wali okomekereza show wagamba nti Banyankole versus Baganda kakati ekyo banfuna bufunyi bubi omuntu oluusi apapa okusalawo ofuna bulungi kubanga nategekako Lweyige bwe yava erugogo nazzaawo acidic vocals nimbagamba abaana beeka musaleeko abaana beidinda ofuna bulungi awo nga ndaga nti Abanyankole n'omuyimbi waabwe Lweyige tebaali Banyankole bokka naye basobola okuyugumya Lugogo kubanga abantu abamu abatono nnyo bebayogeranga ekigambo ekyo nti Abanyankole tusazeeko Lugogo kakati awo najja idea nange nendeeta abeidinda abasoga nga bakulembeddwamu acidic vocals era Lugogo n'akola bulungi nnyo kakati jjo waliwo ebigambo ebitabadde birungi mu bantu abamu ne bagamba mwavudde Mbalala muli wano temulina na transport abazzaayo Mbalala ekigambo ekyo tekyabadde kirungi ekyo abadde boogera ekyo ekigambo badde bakozesa mu mbeera ya tribe nga balinga abavuma Abanyankole kakati ne mbagamba bannange bemuba nga mwagala kutwala mu mbeera eyo Lweyige yakoze bulungi ofuna bulungi King Saha muyimbi tewali amubuusabuusa nti mulungi muyimbi mulungi bemuba nga mwagala kutambulira mu mbeera eyo tukole ekivulu Abanyankole versus Abaganda era Mathias Walukaga we yanfunidde obubi kwe kugamba nti omuyimbi gwe mulina yekka Abaganda ye Saha yanfunye bufunyi bubi omuyimbi ali ku form Omuganda bamuyita ki ali ku ki ku form tuli wamu by the way wiki ewedde wayisa nnyo eggaali naddala mu bayimbi abanene abantu bagamba nti gamba abitekisi anti omanyi okunvumenga bwe wakola Lweyige n'ojjuza wakyamuka byebigambo by'abantu kati kyenjala okugamba kiri mirundi ebiri bintu bya music bino bizibu nnyo wantu okutegeera naye ate bwe bannyonnyola bamala ne bakola ki bakitegeera ofuna bulungi live yange kyaliko tulina abayimbi ba mirundi ng'esatu eriyo omuyimbi okubeera nga oli w'amaanyi ng'ate oli ku foomu nga byonna obirina onfuna bulungi osobola okubeera omuyimbi asobola okubeerawo nga muyimbi munene nga muyimbi w'amaanyi ng'atali ku foomu onfuna bulungi ne wabaawo okubanga oli muyimbi munene naye nga toli ku foomu ne wabaawo okubanga oli muyimbi nga tonaba kubeera munene naye ng'oli ku foomu ofuna bulungi kakati King Saha essaawa zino ali ku foomu mama fusowulidde ofuna bulungi essaawa zino King Saha ali ku foomu be tuba tugenze kubanga alina eggwanga mwava si Muganda of course nganze bwendi Omuganda butereevu King mwagala kwegaana ggwanga lyammwe ate kisoboka
ofuna bulungi ate ebintu by'amawanga mu Uganda tebikola tebiri nayo tebiri era bobitandika oba era kyobola babuyabuya njagala okiryalinga empewo butereevu nze nali mbadde kaawo ffe tuli mu Buganda mwe tukulidde Ssaabasajja yatwaniriza Abaganda Abanyankole Abalugwala Abakongo ffena tuli mu Buganda mu ggwanga tebasosola ofuna bulungi omuyimbi Masters Balukaga ontegedde bulungi Masters Balukaga nagambye nti kuba Masters Balukaga y'omu ku bayimbi abagundivu mu ggwanga naye asobola okuba nga kati essaawa zino musically tali ku foomu bulungi naye nga muyimbi munene kakati King Saha kati essaawa zino bakugamba abayimbi abali ku foomu oleetaani Kadi Masoga na radio King Saha sawa zino odidde by the guwa kirese oli musajja mugezi nja kwebaza omanyi we give credit where it is due bakumyewo kagunze walese okusitula music industry mwiki eji munkubira obugala muri mukubira obugala mwiki walese music industry neddamu nereeta omuliro gutwalabangako ogwaba big 3 okitegedde bulungi era walese akakuubagano akatali kabi nga kali wakati wa range era katono nnyo omuntu ateekamu ekintu kati kampulenze n'omusajja Munyankole nze statement ekyasinze okunyiiza yakolebwa omugenzi Alexia bamita Alexias ono yafa gwe bakuba musasiyane Ichuli yajaisima nze sikolagana nze toyinza kumpulira nga njogera ekigambo ekikakanya eggwanga oba eddiini ekyo sisobola kukikola naye yakozesa ebigambo ebitaali birungi n'agamba Ebinyankole biva mu mmotoka empenkoni ng'ebinnyo biri eri waggulu bikwata enkono eyo statement tezaali ngezaako okugamba nti twagala akakuubagano akatali mu kuvuma akatali mu kuyiwa omusaala akatali mu mawanga webale nnyo yeeyo kwe kuvuganya okuliherese akagambo katuufu ako okugamba okulungi okutaliimu kiki kyova olaba nze njagala osanga abawagizi wamaniyo manya Arsenal bo bavuma abawagizi ba Arsenal kivala nsigiwagira ttiimu eyo nze ni muwagizi wa Liverpool wali osanzeyo muwagizi wa Liverpool avuma gye bali ofuna bulungi abamaniyo kalekaleko twagala music industry ebeeremu okuvuganya nga bwolaba okuli mu mupiira owa Arsenal awana ttiimu ye owa Liverpool awana ttiimu ye owa Man U Madrid kibeera masaza tesaza lyange life erimu masaza ogiraba life erimu masaza ogiraba ne balinnya lole nga bava ebuddu bayingira ennamboole ofuna bulungi naye abakozesa olulimi oluvuma nalabye bino ebisajja bino ebirowooza mbu ebyobufuzi bikyakola birumbuye simanyi bikojja omugezi nalabye nekkayi ngaavuma oba vidiyo nkadde musooke mudde kusira muteeke sira ku mirimu egy'abatwala e Bulaaya mulime kukola mirimu mingi kakati nze munvuma wadde munvuma okuleeta okukola lweyigi nazizza musango ki waliwo obuzibu kyawe n'oleeta lweyigi ge munyooma n'afuna abantu ate ne mugamba tulina kituvuga simanyi gavumenti yampadde sente ate bwe mpadde sente nenziteeka mu bantu buzibu ki gw'olabawo ki gavumenti yampadde sente mu nkole ki nteeke lweyigi nga gavumenti efune ki ofuna bulungi ebyobufuzi tebikyalina kyebitegeeza okumanya tebirina kyebitegeeza olaba King Saaba Nampoole King Saaba bamuwadde Amini Lugogo bamuwadde Kololo Bobi Wine bamuwaako olaba Bobi Wine kigambye bamugana n'okukola busaabala teriyo na bivulu twagala kukola busaabala taliiwo naye n'okukuwa permission y'okukola busaabala oyinza okusiitaana kitegeeza kinti ebyobufuzi kati byafuuka webiri abopposition webali abenalimu webali n'ebyafuuka bya bulijjo sikufiirawo olina statement gy'okoze n'ogamba nti ndese life music industry tusaddemu life neddawaokyadde ku bunkenke kati naye twetwogerako lwaki oba ovuma we have a topic right now kitutte ebbanga kingi kiriiwo ekyo ekibadde kirudde ofuna bulungi Abetex awo mba nziza musango ki ate wali nyina gwe nzikakkanyiza amazima manyi waliwo oyogera amazima omuntu n'alabanga akkakanya omuntu we naye ng'oyogedde amazima agakola ki ofuna bulungi naye ekintu kya tribal Masters Balukaga n'agambye omuyimbi omuganda asinga okuba kufumba mwita King Saha nga bw'ogamba nti omuyimbi omunyankola asinga okubeera kufumba mwita reggae Uganda abantu banfunye bubimba mu kyamu nesigendanga ku tribal kisoboka nakubeewo ye nga lwaki nkigendamu ontegedde bulungi Masters Balukaga bw'oba wanfunye bubi oli muyimbi wange oli muyimbi w'amaanyi naye
kale kali akantu aka tribe kayingiddemu nga bw'oli omuntu oli ng'akuvumira eggwanga ly'obusungu bw'owulira ne walukagana ebyo yawulidde okitegedde bulungi era omuyimbi essaawa zino gwe tutwogerako si King Sir n'omunyankole gwe tutwogerako si Lweyigi tewaliwo tribe ofuna bulungi kakati tugende ku ki njagala ndooza tuwummulemu kati ntukomewo n'ekisembayo tukimalire eddala ate twogedde ki bwe tukomawo anti kati obadde ku kantemeeteme kubanga obudde tulina budde kankomewo lumu tutemeeteme lumu tutema lumu nga tugenda kiriya ekisembayo tubadde ku ki tutemeeteme tumaliriza essaaha stage performance kakati tugenda kutemaatema concert wano mumanyiwe mwagala ennyo ofuna bulungi mu dakiika zino ezisigadde mu dakiika ezisigaddeyo zino betuvaako tugenda bugenzi ne sibyogera mu nkola ki era ogenda mulaffe tukoze lwakuba ennaku zino okanga nnyo bannange okukanga bakuwera bitono kakati mbadde mbagamba enteekateeka ey'oku miryango ng'ebiki next media nnungi nnyo mu media balina TV ennungi esinga okulaba NBS ne Sanyuka TV naye no mu kuteekateeka obukugu bwabwe tebuliiyo bulungi kubanga abantu abo bolaba babadde bayingira wabweru abayingiridde obwereere eyo moment waliwo kibayita city eya poliisi eno ekebera bomu counter terrorism you understand counter terrorism accent yo giwulira counter terrorism kakati abantu abo waliwo moment etuuka abantu bonna ne bafuluma wabweru embwa ne ziyingira ne zifuuza ekifo ezimala okufuuza ekifo abantu ab'ebyuma ab'ebyokulya ne bamala ne bakomawo n'abasasudde n'ababaazi nga baagala okusasula kakati olw'okuba nti enteekateeka y'omukolo boganiza bukugu bwabwe tebwabaddewo obukugu bwabwe buli ku media kukunga abantu TV zaabwe ennungi nnyo zisinga okulaba mu ggwanga kati ate mu kuteekateeka ate obukugu bwabwe tebuliiwo ensonga lwaki essaawa yatuuse nga bamaze okuswipinga embwa bazizizza mu mmotoka zaazo abantu badde balina okusimba obulungi ennyiriri ab'ebyuma bayingire ba service providers bayingire aba security bayingire abatesitesi bayingire kaakati awo engeri gyekiri nti abawagizi ba King Sir abasinga financially si balungi tebali bulungi ate abamu bantu bakweyiiya awo nabo bafuniddewo omukisa ne basindika geeti n'ababadde bazze okusasula ne bayingira nga tebalina money power abantu ne bayingira bwereere era abantu abadde bazze okusasula abawera 3,000 ku 2,500 bafunye omukisa ne bayingirira bwereere kati 3,000 nga ziyingidde mu hall waliwo omuntu omuyimbi nga zayagala mu show 3,000 sheggwe era bagambe nti bakikubye baanamu mwogerayogera omusajja ebintuwamba teyaziweza kyenkugamba abo abantu abayingiridde mu show ya King Sir obwereere biwala bye bayingidde awo kati kankulabuulire olw'okuba nti tebaateeseteese kimala abantu abo bwalaba basindise geeti ne baba bakuwaana batusobola basitoopinga waliwo abantu abasindika geeti nibayingira bayingidde geeti zonna okwesiba kyanga afukaana nabo kimanyi kirungi kakati abo abantu abayingiridde awo wabaddewo obunafu bw'omutegesi ofuna bulungi abantu abali mu 3,000 eri omuyimbi nga abaagala erugogo bajje bamulabe nga bwobeera n'abantu 3,000 erugogo social media ekuba yakikubye bayingiridde bwereere awo ne ku miryango wonna n'okukuuma abantu security wise abatesetese ekivulu kya King Sir mbawadde 50% ebitundu awo mbawadde nnyo mbawadde katono nnyo mbawadde 40% awo Abitex Promotions yategese Lweyigi n'abeera ku 60 emiryango gyali smart aba VIP baatula bulungi nnyo okubba kwali kutono nnyo okuba nti ate yabba bloga oyo golaba Mbalala Katumba yali amumanyi yali muntu yamulinnyako era alibeka yagibira oba nabbaka stage fesi twalina nababbi show yonna yonna lipooti yalimu nti twalina babbi mu show yaffe
kuba security twalina bakanyama abantu baba abatonda ababbi baba si bangi nnyo bwolowooza omuntu addemba okulowooza nga bweyagala kakati ffe twakimanya ekisooka abawagizi kyali ku bawagizi bantu baali bangi naye nga abawagizi ba Lweyigi be bati bwe bakola ki be balowooza bwe beeyisa kakati awo ku geeti n'embaga Saha yafunye 40 awo Regina nakulukutawo n'enkaaga kyenjagala bemba nimba ngamba nti nimba naye osologa nti nimba okusinzira ku ntegeerayo naye buli kyenjogerako mukiraba mwakirabyera kino okay tugende ofuna bulungi ekyo tukimaze twavudde eri waggulu eri mu ngeri gyeyafuna temu gye wakawa Reigi engeri gyeyafuna gye wakawa King Saha ya kisaawe ate nayo ate ne bamuwa n'obudde tugende mpola buli kyenjogera mwakirabye bamuwadde ennaku 3 okusetinga up baali bakiwaddaani mu byafaayo ekyo kinoonyereze kale tweyongereyo awo yakunuddewo 9 ofuna bulungi kaakati awo bwe tumala okuvaawo ofuna bulungi ne tugenda ku kuyimba awo yayimbye atya King Saha ambuuza gwe ne Lweyigi yayimba atya King Saha tewali amubuusabuusa nti si muyimbi mulungi naye abantu ku show basuubira okuyimba olina okuba nga owaddeyo obudde Lweyigi yakola lyaso emyezi 3 ng'alyasinga goluyimba osobola okulowooza nti bataddemu siddi wadde baatuwa olunaku lumu okusetinga apo aba backline babawa budde kusetinga buli kantu konna okulanga kavaayo olwokuba nti baatuwa olunaku lumu naye twagezaako okuwa abawagizi Lweyigi yagezaako okuwa abawagizi be ekituufu ng'oluyimba bw'oluwulira nga be lulina ku stage ekyo Lweyigi yakikola bulungi ate Saha teri amubuusabuusa nti simuyimbi mulungi naye byayimba ku jaamu bayita batya ku jaamu yebeerawa byayimba ku King Sport byadayimba ku stage abawagizi tugende nfuna bulungi tugende mpola mpola bw'otunuulira Lweyigi engeri gye yayimbamu katono nnyo ngali calm tugende mpola mpola ng'ayimba oluyimba ng'alufiiringa ng'abakoze practice bakoze ekimala yayimbye oluyimba ng'oluwulira lwerwo King Saha sijja kugamba nti yadde awogana buuganyi kubanga okumukkakanya naye alinga bulira enjiri teyayimbye King Saha si oli omuyimbi gwe tumanyi nedda kati ataawo kamalirize nkwakazinda nkugamba bwe nti buli kyenjogera njagala okiwulire King Saha yabadde ku stage nga sigamba tayimba wabula nga alinga awogana obuuganya nebyayimba mu jaamu twabadde tusuubira okuyimba muliraana waleero ofuna bulungi ng'eddoboozi ayimba nga bw'owulira sidi ofuna bulungi siri muyimbi anti kyenjala okugamba nga nsuubira okuyimbira abawagizi be ng'ali kaamu n'ayimba oluyimba muliraanwa n'aluyimba n'alukuba wali yadde ayimba nanistoopu muliraanwa zaakayo abakyali ku zaakayo akamwanyi kaliwo ekyo katono nnyo ekyo sikinabadde nsuubira mu Saha okuyimba King Saha namuwadde 40% Lweyigi King Saha namuwadde 40% mu kuyimba amanyi okuyimba naye teyawadde show ye time kola practice n'abakubi ne bamasteringa ennyimba alinga eyabadde ku karaoke eri gy'abeera ku mando bamande Lweyigi okuyimba namuwadde 60%. Okay. Leka wenyini nkuwakanya. Katono nnyo. Anti leka nsoke nkuwakanya. Katono nnyo ate obudde buli dictator. Atugenda maaso. Lwaki? Because Saha naye yayimbi. Saha ffenna tukkaanye. Okuyimba naawe osobola okuyimba nange wano. Naye kati wano erabiddemu ate kabaya silence. Muliraana lwaleero. Nange kati nnyimba. Naye byenyimba owulira binyuma. Kale genda maaso. Ofuna bulungi. Kakati tugenze ku turn up. Awo ndoza tusembya era otumalira. King Saha yafunye abantu bameka. King Saha. Lweyigi yafunye abantu bameka. Okay. Wafuna abantu bameka ape Lweyigi. Katono nnyo. Omutegesi yazzeeyo ne ssente. Oba teyazzeeyo na ssente. Concert King Saha yamwongeddeko oba teyamwongeddeko.
Lweyigi concert yamugaseeko bati yamugaseeko ebyo byebibuuzo bye baagala okuwulira. Onfuna bulungi? Mwagamba kasookere ku Lweyigi sembeyo ku King Saha. Mwagamba nti Lweyigi tebamumanyi. N'afuna turn-up gye mwalabye abantu abangi ng'ate basasudde ssente nnyingi. Ekyafaayo kyabadde mu Lweyigi saakyogera ku luli. Abantu abaagula VIP be baasinga obungi aba ordinary. Ofuna bulungi? Abantu abaagula VIP yali emeka? Yali ya $5,000. Owulira bulungi? Muli bali ebigambo abalala bye banteekamu mbu nagamba nagula Lweyigi $407,000 si kituufu. Sente zaali nnyingi naye nga tezaali bina. Ofuna bulungi? Aba VIP baali bangi okusinga aba ordinary. Ekyewuunyisa ku Lweyigi neerabira okukyogera 40% abaagula tiketi tebajja. Babaki baafa? Ati kinjagala twebuuze ffenna kubanga bw'ogula ku Momo okuba abasinga bagulira ku Momo Momo beekukoonamu bweti abantu bakendeera nti abantu baba badde 15,000 oba mutwalo omuntu bayingira nga bakendeera mpaka ku zero balance. Twagenze okukebera ng'abantu 40% baagula tiketi naye tebajja. Kiri mirundi ebiri. Baali bawagizi b'ebweru baamuno baagula ne bagamba ffe tugenda kubaawo ne tuguze tiketi. Era nkulayira ababakuba nga beegasse ku bantu abo kyali kigenda kubeera kirala. Nakubidde ku Geoffrey Rutaaya ne mugamba kino bakiyita batya abantu okugula tiketi ne batajja. N'agamba nange nakifuna kuba nze mbadde sikirabangako. Turn up ey'abantu. Promota yadda awakane ssente. Owa Lweyigi. Gamba wadde kane ssente. Nadda awakane ssente. Ng'abantu bonna baali mu show bonna bali ape. Babuloga bonna basasulwa. Ab'amalediyo bonna basasulwa. Ab'ebyuma basasulwa. Ekisaawe kyasasulwa. Omuyimbi yasasulwa. Abavuga boda baleeta abantu. Aba special. Hoteri zajjula. Ebyo byonna. Nze kiyasaba essaala. Endowooza gwe kweka gwotona bakufuna ssente. Owessaala. Ne Profesa. Nanoonya katono nnyo. Ofuna bulungi? Abitex twadde awakane ssente. Kyenjagala okubajjukiza nti konsati ya Lweyigi yabadde ya $3,000 ku $5,000 ne table millions 3. Ofuna bulungi? Nkufuna. Tugenze ku konsati ya Lweyigi yamugaseeko nnyo 9-10. Era mwogera yaani basombye baasi ebyo nena kitegeeza maanyi omuntu gw'otamanyi okubanga ate yajjuza kololo. Yamugaseeko ku 10 baabanga yabadde ebitundu 5 yamugaseeko 40% katali 9. Ate saa tugenze ku saa tukomekereze tugenda ku television zingire saa 6. King Saha ku side ye kubanga atambuza ebintu bibiri. King Saha muyimbi ate alina side y'ebyobufuzi gy'atembeeta. Tiyafunyewo bubonero. Omuntu yenna avuganya President Museveni batabeera mu kkomera bataba mufu abeera wabweru wa ggwanga. Tosobola kubanga owooza akamwanyi kaaliwo n'embwa zaabe zoogera n'ogenda n'okayimbira ekkololo. King Saha yasaba ekisaawe nga naye akimanyi nti bagenda kimuwa era kyera asinga okwagala. Gavumenti nebanga emuli mu maaso katono nnyo. Gavumenti nembanga emuli mu maaso. Profesa Serena kyagenda kwogera ensi yonna erinze ki ofuna bulungi. King Saha konsati ye ku side y'ebyobufuzi teyafunyeemu.
wadde credit tosobola kugenda mu show mu kisaawe ky'ekololo ekyabannayuganda naye gavumenti yekifuga ng'ogenda kugikola okuterayo neekuwa olukusa neekuwa n'obudde bw'oseetingiramu kukola show neekuwa n'abasirikale ne bapromotinga show awo ku saidi y'ebyobufuzi nze katono nnyo nze kyesinga okumanya ne Mr. Kyagulanyi si musanyufu olw'ekyo awo tiyafunyeewo kabonero ng'azijjawa tufaayo katono nnyo omuteesiteesi lwaki teyafunye ssente tugira ebyuma wuliriza tetwogedde ku siteegi musajja ekyaleese obuzibu katono nnyo ekyaleetedde King Saha obuzibu yalemye okukola byalina okukola akolera abawagizi be ng'ayagala kukola kukakasa bawagizi ba Lweyigi katono nnyo n'aleeta wuliriza